Yo, this is Bobi Wine, straight from Uganda. Lwaki, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Alright, webali kubanga otugoberera era ng'otambula wamu naffe okuva ku ndobeso ebbaluwa ne pulogulaamu zaffe zonna amawulire byonna kubanga otugoberera era ng'okyali wamu naffe. Tukwebaza muganda wange, sigala ng'otugoberera wane waffe Uganda we tuli okubanga tugakuwa subscribing atanaba ku subscribing kona ne ku kade akali side yawo ku mabbali akadde ako tokerabira kakulu nnyo bannange, likinga sharinga YouTube channel eno ewaffe Uganda fwe tuli okubanga tugakuwa gonna agaba gafa mu nsi yo Uganda oberenga ogategera ne right now kankutwale mu mawulire agaliwo nate mu kaseera kano. Edirisa musuuza Kenzo yenze gegali buli wamu mu passport mu ID. So ndi musanyufu nnyo kubanga muzze mu bungi machaga leero njagala okwogera ka voice note akaleekenze ebbanga lyonna lye mumanyidde okuva lwe nayingira industry, in fact okuva lwe natandika okutegeera sibadde muntu wa buvuyo, sirina buvuyo. Ekyo kiyinza okutegeerekeka okuviira ddala ku bigambo byenjogera. Bwe muddayo ne mutandika okugoberera ebigambo byenjogera, interviews enkola, nkozesa nnyo ekigambo yes man and one love. Bye bigambo byange kuva dda. Naye this time around nali njogera n'omuntu bwe tuwagira Bobi Wine. Wanze ndi muntu wa Bobi Wine mwagala nnyo ng'omuntu. Like I'm a fan. Kuviira ddala nga ndi muto era naye akimanyi. Kino kyenjogera akimanyi. So nzize nfuna misunderstandings ne Bobi Wine okuviira ddala nga ndi mu Firebase era nga ze zimu ku nsonga ezanzijeyo. Saava mu Firebase nti nno nali njagala nnyo naye era zaali misunderstanding. Saasobola kuvayo nenzigamba muntu yenna nakyesigaliza era nensigala nga ngaba respect lwa nsonga muwe ekitiibwa, not because nti mutya, muwe ekitiibwa. Byanjawulo okutya n'okuwa respect. I do only fear God. So sirina nsonga lwaki mba mpretendinga n'okulimbalimba. I don't fear people, I fear God. It enkana tuze tuzikola n'abantu ab'enjawulo mu private calls zaffe. Naye this time around omusajja yandikodinga n'ata voice note agamba mbu yali ayagala giweereza Bobi agiwulire tusolovinga ensonga ye bw'agamba, era yagiwa omu ku bantu abaliniyo omukulu ne bakwata voice note bo ne bagiririzinga nga tebannaba nagiwa mukulu. Naye nibiyaniri nadde njogera naye ku ssimu n'aŋŋamba ye yasooka okufuna voice note eyo okuva ku oyo omusajja n'agiwulira n'agiwuliza n'abali okumpi. Nenga Bobi tanagiwulira. Kati ate beewunya nnyo kulaba nti efulumi. So nabo tebandikyagadde kulaba nti efuluma kubanga it was a private call between me and one person. We are talking about someone we like. Ndi muntu alina weaknesses, siri perfect. Nakozesaamuko ku busungu obw'enjawulo. Naye sikiwa nti ekyo nandisobodde okukyogera mu kamera nga zino okudisrespectinga mukulu wange. First and foremost, I'm proud of him. Naye bwe mba njogera ne Mickey Wine about Bobi Wine, it is totally different conversation gyenyiza okwogera mu kamera wano. So njagala okutwala okutegeeza eggwanga nti Bobi Wine simulinaako buzibu era simulinaako nnugu yonna. Just engeri gyali nti kati yalinnya amadaala n'alinnya ku ballot paper y'obwa president oba n'afuuka omukulembeze oba honorable. Kati ate mulabira mu categories ez'enjawulo. Mulabanga mukwano gwange, muganda wange, former boss, ate ne mulabanga omukulembeze w'eggwanga. Mu categories ez'enjawulo mukwatiramu different. I disagree with him and I agree with him politically. I disagree with him and I agree with him family-wise and friend-wise. So, my voice note, I was talking to a fellow musician who is trying to play MasterCard somehow, somewhere. That's what I think. I'm not saying, but that's what I think, and that's what I was telling the guy. Please tell him, I think he's trying to play MasterCard. Kyasinza okuneewuunyisa ennyo nekinzijako enviiri ku mutwe ye reaction eyajjidde ku voice note ye. Nze saagala kubeera mulungi omu
Essaala yange eriemu nti nsaba Mukama byonna bye nkoledde Uganda abaana bajje babikole n'okunsinga emirundi nga 15. That's what development means. Development does not end on me. Any successful person without a successor is a failure. So nandyagadde seebeeyo naye olw'emivuyo egiriwo gino n'amaanyi ganzigwamu naye nga kye nandyagadde okulaba. So we have to first fight for freedom and peace within us before even we think about anything else. And then we start thinking about the next move. Buli kimu ekinaba kitambudde bulungi nga bannayuganda bali peaceful beeyagala, then everything is going to happen. But if we continue like this, this is what called hooliganism. Saagala tubikkirire. Kubanga nze nandyagadde nnyo okulaba ku pulezidenti omupya. Ekyo kirooto kyaffe ffenna tuleme kwebuzaabuza. Naye bw'amanga agenda kujja bw'ati. Bw'anampita okumukampeiningirako mukulu wange nja kugenda. Naye n'omuntu omulala yeesimbyewo ewalala mu kibiina ekirala nja kugenda kubanga nze siri munnabibiina. Nze mpagira Uganda. Brandi yange ng'Eddy Kenzo okuba nti mbeera bamuyita ni bingwa tekigasa nantameggwa ng'ensi eri mu matigga. I rather die and finish and Uganda remain at peace.